Kale tuli ku Vic Media nga bonna kutegeezezza tuli ku fundraising dinner ya Kaiden Segane era nga gwendi naye wano ye taata we tugenda kubanga tunyumyamu naye of course nina byonna kulaze dda wabirabye naye ate ngambye naye katumufune abeeko byatugamba mwami Kurani masanyusa okusinkana nange nsanyusa okukusanga ssebo yesebo abali ku Vic Media osobola obeyanjulira kuliko abapya abatakulabangako nga gwe mulundi ogusoose bakadde bange abali ku Vic Media mbalamusizaako nnyo nze Kurani Masegane director wa Kuranimax Films Kuranimax Records Kuranimax Music School ne Kuranimax Band ndowooza sigwe mundi ogusoose okubeera ku platform eno omukulu yankyazaako ate olwaleero mwebaza nti abaddewo ku fundraising dinner yaffe olunaku olwaleero essebo kitambudde kitya okutwaliza wamu njagala okwebaza abantu bannamasaka mikwano gyaffe nti batulaze omukwano mu kiseera kino ekyokuba nga tubadde mu kusonda ssente era nga ndi musanyufu ebintu bitambudde bulungi ebintu sijagamba nti bitambudde nga bwe nabibala kubanga waba bisusse ku bwe nabibala so nebaza nnyo nnyo mikwano gyaffe mwenna abavuddeyo okusondeyako sobola okutwala omwana waffe ono okulongoosebwa e India yesebo bingi wabyogedde mu kaspeech kewawadde wali omwana ono obuzibu bw'alina mwabuzuula mutya kino mwakitandika ddi n'ebirala byonna ebigwa mu kkowa eryo naye era owebazizza n'abayambyeko mu kkozi eno okuviira ddala we yatandika omwana ono tusuubire nti ayina kgenda ddi e India nga bwemuze mututegeeza omwana ono agenda gendamu omwezi guno newankubadde nga situnakufuna appointment twali tulina okumaliriza contribution zaffe zino ogattagatta tusobole oba nga tugenda okusaba appointment era nga tukkiriza nti guno omwezi mukama nga ye mubeezi waffe nga ayongedde okutusaasira omwana ono agenda okulongoosebwa India mu guno omwezi ogwokusatu yesebo okay maama alina bye yatugambye naye mu byataatugambye yembeera omwana gye muwangaalamu naye ali atya ayinako endwadde endala zalwala kwe nga muwangaala naye mutya omwana ono ekyamazima mukama yatusaasidde wakwegendereza nnyo ebisinga omutawanya kifuba akolola nnyo singa aba akwatiddwa ekifuba oba ssenyiga bimutawanya nnyo nnyo obulamu bwe nti akolola nnyo n'abeera nga obulamu bwe bunafu embeera bwetyo bwebeera naye nga tuwangala naye mpola mpola bw'aba akolola nnyo aba tayagala kulya aba talina appetite kati embeera eyo omwana nga tayonka embeera eyo tutawanya nnyo naye waliwo lwakogga ne muwulira nga namwe mutidde just because nti aba talya bulungi nga tayagala kulya naye nga bwaddamu n'ayonka n'atereera embeera eddamu nekola ki netereera mukko naye nga era abeera wakwegendereza akadde kano wadde nga tulindirira obujjanjabi buli obwa India ayina medication gy'aliko yonna yes tulina eddagala lye tukozesa buli doozi egula $45 eka doozi eyo esobola omutwala for 1 or 2 weeks nga tugula $45 buli doozi so kati lyetuliko paka tulwanagenda eddagala nga lya bbeeyi mukikola mutya sente muzijjawa abantu mikwano gyaffe okuva twatandika kampeyini eno emabega wali bifo nga tutetenkanya nga bwomanyi nti omwana osala amagezi gonna okulaba nti ajjanjabwa naye abantu batukwatiddeko mikwano gyaffe batuwadde ku ssente netugattagatta omwana n'abanga nga tubeerawo mpola mpola olina bw'oyagala okwebazaako mu ngeri ey'enjawulo kubanga fine abantu buli omu awaddeyo kyasobola era contribution zikyagendera ddala mu maaso naye olinamuko ab'enkizo bogamba nti ono ate mu ngeri ey'enjawulo batukwatiddeko mu mbeera eno okuva we yatandika olwaleero njagala nnyo okwebaza Katonda atusobozesezza okulaba nti omukolo gwaffe oba dina yaffe etambula bulungi nga bw'ogirabye mukama atusaasidde
mu ngeri ey'enjawulo njagala okwebaza bishop wange Leonard Serwadda ambeereddewo era ye twagenda ffenna nga tunoonya omugenyi omukulu omwami Kalungu Traders abaddewo era tuwadde ssente emiliyoni 3 namba. Mwebaza nnyo mu ngeri ey'enjawulo. Njagala nnyo okwebaza media houses zonna ezituyambyeko kubanga public awareness ebadde ekoze kyamaanyi okulaba nti abantu bajja, so tubeebaza nnyo. Then njagala nnyo okwebaza mikwano gyange abambeera ku Lusegere, ng'ojjako mukyala wange waliwo mikwano gyange abambeera ku Lusegere abampa amagezi tukole kino bentambula nabo. Omwami Tone Sembus nga ye manager wa kampani yaffe abaddewo nnyo ku lwange mu mbeera zino nga yeerekereza buli kimu okulaba nti bino byonna bigenda mu maaso. N'olwekyo njagala nnyo mwebaza mwami Tone, weebale nnyo webali ddala. Abadde mukwano gwange, manager wa kampani yange n'ate mukwano gwange, ne bannaffe Stella Concepta n'abalala mubaddewo nnyo okulaba nti n'ensonga eno egenda mu maaso. Then njagala okwebaza abasawo. Omwana waffe buli kiseera tuba tukubira abasawo amasimu mu mikwano gyaffe nga bakulembeddwa mu musawo Shafik atumita Shei atukoze bulungi nnyo, bambi neyanziza n'abantu abalala generale abatukoze obulungi obutagambika. Then mu ngeri enjawulo mukyala wange Silvia, bambi thank you so much. Abaana bano omwana waffe yasooka first born yali premature ne kati waali bulungi naye abaddewo mukyala abaddewo eyaddako naba fine ate nga netufuna challenge yono. I don't call it a challenge, a blessing. Yeah, Kaiden has been a blessing to our family. Ayatukiza Kaiden kitegeeza surprise. So atuwadde surprises nyingi mu bulamu. Kati neno surprise okuyita abantu ne bajja nga bo balabye ne batuwa ssente, it's a surprise. Si buli muntu nti asobola nti asobola okukolwa kino kye batukozeeko. So tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Fik Media nawe njagala okwebaza, amutukoze bulungi nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Tusubireyo ezzadde ddala. So ezzadde Katonda yaligaba, nenga twali twagala soke Mukama atusaasire tulabe ng'ono omwana stabilizinga. Bwamala okustabilizinga, I love children. Ayina mukyala wange akyali muto, so tukyasobola okwongera okuzaala abaana bala, naye twagala soke tulabe ng'ono stabilizinga. Bwana stabilizinga atudde tulabe kye tuzaako, naye nga nkyali muto nkyazaala. I have no problem with kuzaala. Abazadde abalina abaana abali mu mbeera bweti oba neefaanaganako eya Kaiden oyinza bawo bakaki? Ekisooka bazadde bannange abali eyo ng'olina omwana alina embeera eno, nnyongedde okwesiga Mukama nti Katonda asobola okukola ebintu ebyenjawulo naye mu ngeri ze. Kati ffe twasaba nga tusaba Katonda awonye omwana waffe naye nga situmanye agenda muwonya atya, naye bwe ndaba nga abantu batuwadde ssente zigenda India, kitegeeza nti oboolyawo eryo ekkubo Mukama lyasazeewo omwana waffe okukola ki, kuba yakozesa abantu mu ngeri eki ez'enjawulo. So temutya, Katonda asobola okukyusa report. Twesige Mukama. Mwana aba yalwala mutima, alinako ebituli ku mutima, togenda mu ssabo kubanga bya mutima bya Katonda. Mukama asobola byonna. Nze mbadde simanyi Fig nti e Masaka mu lunaku lumu sobola okukuŋŋaanya emiliyoni ezisoba mu 16 one day like this. So muzadde munnange totya, nange bino nabitandika ntidde, naye Mukama atusobozesezza, mmanyi tugenda mutwala. Ekirala waliyo ebitongole bingi, ffe twafuna we were unlucky nti ebitongole bingi Lotale n'ebirala twasangiddwa byakatwala abaana, kati nga balina okuddamu screeninga batwale nga mu Gw'omunaana baddemu batwale kuba ssente ziba nnyingi, naye ebitongole ebyo biyambako bitwala abaana. Naye mulago bw'ogendayo bakuwa contacts z'ebitongole ebirala ne muba contactinga, tokowa contactinga. Mukama asobola okukuyamba abaana, omwana oyo n'awona ne bamulongoosa. Ate Mukama yasobola okukuyamba aye ne batamulongoosa n'awonera wano nga bamusabidde busabizi. So kwesiga Mukama yasalawo yesebo. Ekyo kituufu kubanga ffe tukola ogwaffe ne tusonda akaseera ne tukateekamu, naye ate Mukama
obujjanjabi alina obusobozi ku gwo. Njagala omalirize ng'otuwa contacts oba n'emikutu emirala omuntu kw'asobola okubeeyungirako oba n'okusindika obuyambi naddala oyo atasobodde kubeera ku ddina eno ali wano mu Uganda naye ng'ekitundu kyalimu kyawalako oba oli awo n'ali ebweru w'eggwanga. Neyanzege tulina enamba zaffe ez'essimu ze twasalawo okukozesa. Enamba esooka ya Airtel yange eriko esoma nti 0705 92 58 54 0705 92 58 54. Then M10 0783 88 0783 88 21 28 783 88 21 28. Zonna zireeta Segane Cranima. Yesebo. Oba oli wabweru oba oli wala naye ng'oli mu Uganda obuyambi tubuyisaawo. Then tulina ne GoFundMe page yaffe abali ebweru w'eggwanga. GoFundMe eyo eri mu manya ga Cariden osobola donatingirako awo oba nompeeza ka message ku WhatsApp ya Airtel nekusindikira link eyo. Sente ezo zigenda butereevu ku akozesa kaadi ye nezivaako butereevu nezigenda ku akawunti ya Cariden kwetusondera sente ey'ebweru. Then ate wano ku Centenary. Centenary account nayo weeri eri 32 0 1 8 6 nsaba njiddemu 32 0 1 8 6 that is Centenary eyita Segane Cranima. Tujja kufuna nnyo essanyu ate nga tukomyewo wano oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti omwana yagenze ate kisingira ddala obukulu nti awonye. Njagala nnyo beebaza mikwano gyaffe mwenna mwebale nnyo mwebale ddala mutukozi obungi obutagambika. Fik Media tweyanzeege Mukama abwe nnyo omukisa. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege yoyo mwami Cranima Segane taata wa Kaiden Segane gwe mbadde naye olunaku luno olwaleero. Enamba azikuwadde Centenary account number naye agikuwadde ne link eyo weeri osobola okumu whatsappinga n'aba nga akuweereza. Naye ate kyenjize mu mbeera eno yonna naddala eggwanga lyaffe Uganda lye tulimu nti oba oli awo waliwo obulwadde ng'amalwaliro gaffe wano mu ggwanga tegasobola buhandolinga. N'olwekyo kitegeeza ki okuba nti omuntu asobola okuŋŋaanya abantu ne bamuwa miliyoni ezisoba mu 16? Tukole emikwano egitugattako, emikwano egitugasa. Olwaleero singa mwami Cranima teyalina mikwano gimugasa yandibadde tasobola kuŋŋaanya yadde emitwalo 5. Naye olaba nga before this dinner already wabaddewo obuyambi obwajja edda, then ne ku dinner eno yennyini waliwo obuyambi obuzze. Pozifiiki njagala n'okukubiriza oba n'okusaba gavumenti yaffe nti ebintu bino gavumenti yaffe bisobola naye kinakuwaza nti mu Uganda yaffe weegatadde awale watali mu sekita eno. Nze ndaba ebyuma ebyo ebirongoosa gavumenti yaffe erina obusobozi obusobola okuleeta. Tusaba bongeremu amaani. Twandibadde nga tetutambula genda India. Lala gavumenti yaffe yandibadde nga importinga abasawo ne bajja. Ate ffe eri abasawo abakola eri ng'ate bannayuganda abalongoosa emitima mu Amerika ng'ate bannayuganda. Abaana ebintu ebyo byonna babisomye abasawo tubayina. Kati gavumenti etuyambe okubeera wano bwe tukuŋŋanya ssente ate zigenda India zandibadde zigenda ate mu malwaliro gaffe wano abaana baffe ne balongoosebwa. Nayanza neyanzeege gavumenti. Kale atakumira mpeera abankumire mwere bulungi mweraba. Kati ono omukyala bamuyita Nasali Kate sigenda kuba kwogera. Nasali Kate ye mukulu waffe yazaala Lydia Bliss omuyimbi waffe oli atuwadde miliyoni emu n'emitwalo ye mukulu waffe waggulu
Tuwulizako Mama Frank. Dr. Nansubuga Kajubi. Wamamba. Ya mamba. Tuyanze ge baba wafono. Ye mukulu w'olujja lwaffe yasigalawo nga maama waffe yatulabirira akoze omulimu gw'amaanyi yagambye kave mu kyalo agyeko e Masaka alabe kulanima gyakolaki gyawangalira akoma kooti era abamekanisiza akoma kooti era naddayo era agambye nina okgenda e Masaka tuyanze kati wakati bwetuva ku baba Hilda tuzaako mukyala mugwanya Lucia zangu katono nnyo bakule mu kamera bajja kuddayo namugwanya Lucia bonna bannange bavuze ono mukyala namugwanya Lucia mulaba mukazi mukulu wange yadda pooli akati ne tuzaako waliwo omusawo Benon tasobodde kuba ali kalisiza otuna waliwo n'abalala bannange sikyategeera tuzaako wano Gladys nakiboneka naye sista waffe kati musawo Benon yali atazadda ku ono ate nze mba sinaddawo naye banaye mukazi mukulu awo ye bwavaako baba Seeka yagenze mukulu wange Sekayembe Nicholas gwenzirako ye yagenze kati awo nange nenzirako nze Granny Maseka ne mutaana wa Tamani Kiboka yabulinakalisizo nekutako ono mukulu Chadi alisindako okugenda katono nekutako jakusebo nekutako mukulu Chadi Kizito ono yanzirako ono wamala yaze ne mukyala we yaze ne munini we baabo nawe no tonajjula ole alokufula omukalisizo bulinda era kulembeddemu bantu olukulupu olabala nnyo nekuddako Uncle Bero Aposo Bero yaddako Uncle Chadi ate awo tuna Kalastibon Kalastibon kano kaze ne munne waako yatuwadde $1.5 million yakuuma kanaakaana obwedda gwendi naye wali emabega muyinza okulooza nti yabadde wange naye obwedda nkuumira pepewamuenza nenemaliza ne mukyala wange obwedda kyembiize kyokka music soko okulirizemu kakini Christine katuwulirize banango ne first born waffe bamita Christine asomera ku Linlord director yatuweereza $10,000 tulabirawa aye n'abasomesa ba Christine bazze obwedda mubalaba nga batuwa ssente babuzeeko abantu Justin Awada. Thank you for coming and thank you for coming to the crisis. Lolide Adina akasembayo njagala okwebaza first of all okubanga olina omukisa omukyalo ono twamujja Kabaale naye alina omukisa busanga yegatta ku bulamu bwange. She has been a blessing to my life. Ate anjagala nange nkwagala byosebya. I don't take it for granted. I don't take your love for granted. But care. Now let your grandma's band pick up. Manager, thank you so much. Now, come on, when you're thank you so much. Dr. Sheikh Kasula aliwa. Dr. Kasula is not going to baba. But the guy is from Baba. Thank you so much.
Mwebaluke nnyo Dr. Thank you so much okuba mukwano gwa famire yaffe. Kenera katono nnyo bwe twategera obulwadde bwe twali tusumbuyiddwa nga bitusobedde ono omwami gwe twasooka okukubira esimu gwe nasooka okukubira esimu nga dokita jankolaba omwana wange nga simutegeera so abaddewo ebbanga eryo lyonna paka olwaleero atuwa amagezi atukolera ebintu olumu bye tosobola kukola atuwadde connections nyingi emulago nsambya Dr. Assalamu alaikum. Alaikum assalam.